Nate bwe tugendako mu bitundu ebya disitulikiti y'Entoroku nate waliwo abatemanya ngamba bakoze okulumba okw'enjawulo era okakana nga waliwo abantu abamu be bajja mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku bakulembeze naddala mu kitundu ekyo basabye naddala abantu abaliyo okusobola okulaba nate nga banyikiza emirembe n'okuba nga tebatambulatambula okwewala biki ebiyinza okuddirira. Kigambibwa nti obulumbaganyi buno bukoleddwa bwandiba nga bukoleddwa abayeekera okuva nate mu ba ADF. Ndowooza according to bakamanda bagambe tebagenda kuvaayo nga tebanamaliriza olutalo. Ate tubadde tusuubira ng'olunaku lwonna nga lugenda kugwawo abantu tujja kubagamba baddeyo mu maka. Kabano Katonda yabatuwadde mu ngalo si lutalo. Simanyi bwaki bagoobisingiza suicide bwe batya. Afande.